الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. twebaza Allah tabaraka wa taala kyatuwadde obuwangazi azemu tusinkanya oluvannyuma lwakubanga akawanvu. Ku mulundi guno tulina kusoma kitabo kibayita Umdatul Ahkam, kyoyinza okuvunula mu Luganda nti empagi y'amateeka, nga tugenda kuseeguka kagendo kajja kuba katemerero kawanvuko hadisi 1045 insha Allah, naye nga tugenda kusoma emu ku emu nga tujjamu ahkam, amateeka, twongere okutegeera eddiini yaffe biibnihi tabaraka wa taala, era nga yensoma entuufu mwe tuyita okumanya eddiini yaffe. Bawali mu bannange betuli nabo, ekitabo kino hadisi zonna zirina kuba mu mutwe 405 hifidhan wazikwata wa tilawatan, nga n'ensoma ntuufu, kubanga era bwomala ozikwata onozanjulibwa sheekhe n'ozimusomeramu, oluusi oyinza okusoma ebifu ate ne fiqhi ng'omumanyi biki nabbi byali ategeeza mu hadithi eyo. Naye ate tokkirizibwa kuzikwata nga la tahfadhu shay'an min kitabillah, tokkirizibwa zikwata hadisi ezo nga tolina kyokwatayo mu Qur'an al-Karim. Olina kusooka kubanga wakwata Qur'an, bwekiba kiganye yonna, kale ekitundutundu gizo nga 20 oba 25 minimamu kale 15 luno olwokutandika okukwata irimu ya hadithi. Bw'oba tolina kyokwata mu Qur'an tosobola na kuzikwata, kubanga obwongo tebukisobola, buba tebwamanyiira. Okukwata Qur'an al-Karim ofuna ekirungo ekyamaanyi mu bwongo n'ofuuka mukwasi biibnihi tabaraka wa taala. Yesambye okukwata Qur'an, layini ya hadithi emu yokka ogiyingiza mu mutwe mutalo, ate yamanyira okukwata Qur'an yayisaamu gumu 2 oba 3 ng'etuddemu. Hadithi zino tujja kusooka tusome hadithi nga yo, tuba tusoma, tujja kusanga oluusi siira muyo tumusome, oba taarikh ebyafaayo, tusangemu oluusi al ahkamu al fiqhiya, amateeka aga fiqhi. Oluusi kijja kwetaagisa n'ogendako mu tafsiri al-Qur'an al-Karim. Tujja kuba nga tutambulira mu general paper, kyonna kye tusanga muyo tukitunuulira mu nfunira gye tunabanga tusobodde insha Allah. Bwe bata batusooka abalongoofu basomanga irimu, era hadithi zino 405 bwanga ozimanyi okuzisoma nga wazikwata, kiba kizibu nnyo amateeka okuyitako aga fiqhi, kubanga ebibuuzo ebisinga ebibuuzibwa byetolera mu hadisi ezo. Ebibuuzo ebisinga obungi byetoloolera mu hadithi ezo, tekisa kusuka mu kitabo ekyo. Omumanyi ayitibwa Abdul Ghani al-Maqdis yatuwandikira ekitabo ekyo, yatukuŋŋaanyiza hadithi ez'amateeka mimma ttafaqa alayhi al-imamani, basheekhe baimaamu ababiri ze beegattako mu Bukhari ne Muslim. Amakulu hadithi yonna gy'osanga mu kitabo kino Umdatul Ahkam, manya nti eri mu Bukhari ne Muslim. Era bw'oba osoma ekitabo ekyo wansi tateekayo nti rawahu Bukhari wa Muslimu oba muttafaqun alayhi, kubanga yakyanjula ku ntandikwa y'ekitabo nti hadiisi zino zonna eziri mu kitabo muno ezeegattwako ababiri. Weewunye nno okuzeegattako, tolowooza nti baatula mu ruumu emu Muslimu ne Bukhari namugaa nti leeta nange ndeete.
amazima gasigala mazima. Oli ayogera ekigambo ne wayita emyaka 5 ne wajja omulala n'akyogera nga talabina ku kyoli ne bifaanagana, amazima gasigala mazima. N'akyogera nekifaanagana n'ekyoli naye ng'ontalabye ku kyoli nga wayise emyaka 5. Ate mwana nga amazima tegeetaaga bigambo bingi, nanyonyola neetolola nadde eno eddakiika 4 anyonyola kasonga kugamba butono buti, kugamba butono nnyo. Nabaddeko ne baganda baffe bannayuganda babeera Durban, Cape Town, nabatukamu ku Yidi, erya Yidi 2 wano emu n'endala eri, kubanga bo bakeerewa. Naye ng'obuzibu balina, abamu baga nti eka balangiridde Yidi, alaga tusale n'abeeno abali eri gye bali, alaga tusala n'ab'e Uganda, abamu ne basaala ng'ate abalala bakyasiibye, abalala ne basaala enkeera. Naye babuuza ekibuuzo ekyo nga twakava mu Magaribi, tuyambe wano enkayana nnyingi, kakati abamu basadde n'ab'e Uganda, abalala tusadde n'abaawano. Tuva kusaala salatul Magaribi ku ssaawa 11:10 ez'ekawungeezi, 11:10. Nimbabuuza nti Magaribi eyeeka ya ssaawa meka? Nti ssaawa emu. Lwaki tetutudde wali wabbali netulinda ssaawa egi? Kyanti badde buzibye. Nimbabuuza nti ate teyiri mukayanira ki? Mwali mukayanyeeko wano nti Magaribi eye Uganda ya ssaawa egi, ffe tujja kusala ne bana abayindi beeno. Tukayirangako ate yidi mukayanira ansange wedde naga nti alhamdulillah tubitegedde, siteeka nti mu nsi yonna ibaada tunagikola mu kaseera keekamu. Siteeka nti mu nsi yonna ibaada fenna tunagikola mu kaseera keekaki. Zinjagala ongambe nti Uganda Magaribi ya ssaawa egi, ffe tutudde wano wabbali ngezinaawera emu nga tusala Magaribi, ne bagamba neisha tugenda gisala 12:00. Kati ng'olinda emu. Nimbabuuza yise eyeeka yammeka nti ya 2. Kyawo ffe tuba tugenda kwebaka eno, tuba buzibye nnyo. Amazima tegeetaaga bigambo bingi, 2-3 ng'ekintu kitegerekese. N'eddakiika 4 beating around the bush, nadde eno neyeetolola weyaruje weyabod, nadde eno neyeetolola n'agenda eti n'akomawo kantu katono nnyo bwe kati. Mu byonna okutegeera kikulu. Yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Allah tabaraka wa taala wa okutegeera bw'aba yagadde, naye oyo yenna bw'aba ayadde okutegeera bamuwadde ebirungi enkuyanja. Teetaaga bigambo bingi, katono nnyo yategeera. Kati mu kitabo kino Umdatul Ahkam kyazimbibwa ku mulyango ogwa fiqhi. Irimu ya hadithi yalwawo okukuŋŋaanyizibwa, teringa Qur'anul Karim. Kyobola tulina hadithi enfu olw'okuba yalwawo okukuŋŋaanyizibwa bannakigwanyizi ne bakozesa omukisa ogwo okuteekamu ezaabwe n'abalabe b'Obusiraamu. Yalwawo okukuŋŋaanyizibwa ne wabaawo hadithi ezayingiramu enfu era n'ennafu, nga ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyabiwulira nako ebyo ebigambo ate ffe nga byetwesembeza nti Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam. Naye oluvannyuma abamanyi ba umma Allah bye yalondamu ne batukolera omulimu ogw'amaanyi nga Imaamu Bukhari, Imaamu Muslim, Imaamu Abi Dawuda, Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah n'abalala nkuyanjaba Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhim jami'an, mpaka juzi wano ku Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alayhim jami'an. Ebitabo ebyo abasomi ba irimu balina okumanya ensoma y'ebitabo. Totandika na Bukhari nene ezitoba, tandika n'akatabo akatonotono nga Arbauna Nawawi n'okakwata, bw'omala n'ogenda ku Umdatul Ahkam. Arbauna Nawawi mulimu 5, n'ogenda ku Umdatul Ahkam mulimu 405,
ebyo 5 yogenda ku Bulugh Maram erimu 500 olowooza 2,000 ono nno gwenjogerako ye musomesa so saawalampa abasomesa avuma ono avuma oli njogera ku muntu nga bwakwata omuzindaalo obudde bwemuggwako naye nga bwokuse najjuza obudde bwe bumusalako kugaa nti eswala etuuse ku maawo ewookuse nalina pipa namba ate naffe bwe tukusenako nga wajjuza twanguyirwa omanyi omu yatusigira ekifaananyi ng'okuwa jjaaga ne bagamba nti genda mu pipa osinemu amazzi ejjaaga eyo ejjule otuleetere naye ogenda otuuka mu pipa ng'amazzi agalimu gajjuza bujjuza jjaaga eyo obonaabona okugasenamu tekifaanagana ngaoli gwe bawadde ejjaaga natuka ku pipa ng'ejjudde akola mukozi bwati nagumawo omusomesa ono bwe batusomesa nga ajjuza nnyo fe abasenako twakolaki twanguyirwa kubanga alina bingi nnyo okolako obukozi bwoti wegala hadisi emu 2 naye yenyini nyini munafu naffe twebuuza oba biki byaliko abadde agezezako okunyonyola naye sibitegeera nga gwe kennyini naawe omulaba atetenkanya bitetenkanye omusomesa ensomero y'abatusooka abalongoofu mwalingamu nnyo okukwata fahfadhu fakullu hafidhun imam kama qala salafu salihin ayagala okufuuka ow'omugaso eri umma alina okuba nga akwata nnyo ate olwa okwata ennyo irimu n'osoma n'ogitegeera emikisa gy'okufuuka imaamu omukulembeze w'abasiraamu oba ku kyalo oba ku kitundu giba waggulu anti balaba bulabi nga wasukkulumye toddanga ku kyalo n'okayanira obwa imaamu osimanyi nze amiiri nze kiki gwegenda otule wansi osoma erimu olinyisa irevo inshaallah ebisigadde totegale sanga abantu ku kyalo bafira ku bwa imaamu nakuba munne enkokolo nazizika munne gwe totegana naabo gwetuula mu nyumba osome uliriza entambi z'abamasheikh inshaallah tabaraka wa taala. Bismillahi rahmani rahim. Qala al-musannif rahimahullah kitabu tahara. Tutandise omuwandiisi w'ekitabo tutandise atandise n'ekitabo ekyokwetukuza kitaabu tahara. Olwo mu kitabo kino tugenda kuwuliramu emiryango nkuyanja okwetukuza mu kunaaba okwa janaba, okwetukuza mu kunaaba okwa haid, okwetukuza mu kunaaba okwa nifaasi, okwetukuza mu kusenya, okwetukuza mu kufuna wuzu, okwetukuza mu kutayamama, okwetukuza kwonna tugenda kulaba mu kitabo kino. Era mu maaso agenda kuleeta miryango abatesitesi bayirimu alita nti kitaabu tuyingidde ekitabo munda mulimu emiryango. Abasajja bano batesitesi b'ebitabo atandika na kitaabu tahara kubanga ku makya bw'ozuukuka bye bisoboka akujja eno ku makya kitaabu tahara, ku makya bw'ozuukuka bye bisookerwako. Bwetunamala okufuna wuzu yonna okusenya kugenda mu maanyi biki byonna agende ku kitaabu sala atandike n'okwaziina ayaziine akime atereze ennyiriri bwetyo tugende. Eyo ensengeka bagiyita abwaabu lfiqhiya, tetugenda kubuuka inshaallah. Ensengeka kigambo ku kigambo bw'ozuukuka osooka ki. Tandise n'ekitabo ekyokwetukuza. Okwetukuza kulimu emiteeko. Kitaabu tahara bwe twogera okwetukuza mulimu n'engoye zetwambadde. Ezo engoye zetusaliramu esswala zirina okutukuzibwa nga tuzigula mu dduuka. Essente ezazigula ezaali za halal ezaali za haram ziriko question mark. Nawe kenyini obuusabuusa obwa halali bwa ssente n'obwa haram tumanyi oba kubanga bw'omala okusala esswala yo n'ogissa wali yeekebejjebwa. Bajjayo marking sheet otandika esaati eyo eyimiridde etya, sente zaali za haramu ne bakoka ne basala, ate panti zaali za haramu ne basala, ate yo trouser ezo za halali ne batiikinga, akatambala akabadde mu mpali munda haramu ne basala, bagenda bakyali ku ngoye socks.
ezo tugenze zigula mu dduuka kati ate bavaayo ne badda ku wuzu yaazo epanti yagize bwati netonnyamu emusolo ne basala kati ate bagenze ku wuzu ya ngoye kyoba olaba essola tejjikamu makisi marking sheet eba bweti bagenda basala ne basala bamanya nti engoye zonna alhamdulillah ziwedde nte ne baddako gwe ku al ada gwe kennyini wuzu nga gwe y'omubiri gwo olukukula telwatuseeko mazzi ne basala ekigere ekimu amazzi tegagenze ku kisinziro ne basala olwo tewanyikidde ne basala ne al ada ye yennyini esola agisadde atya ada kakuba al ada engeri gya presentinzemu eswala yewa allah we badde mu speed badde mu wasiwasi birowoozo biri eri genda basala ogenda okumaliriza eswala ogiteeka wali singa batulaga ku sheet eyo bamakingira oyinza okunyenya omutwe tugasinze nti sadde ekyo engoye zaffe ozegenderezanga nnyo ng'ozigula mu dduuka nazo bazisala era allah gati wathiyabaka fatahhir engoye zo zitukuze kubanga kikulu atahara obutukuvu mu dduuka obutukuvu mu wuzu engoye zetuliko obutukuvu mu dduuka ng'ozigula n'obutukuvu mu wuzu then netudda kuggwa omubiri gwo nawe kennyini obutukuvu mu wuzu nakyo kikulu then netugenda ku al ada yes essola gisadde atya kati mu kitaabu tahara muno mwetugenda okulabira emiryango kumpi nga 6 egikwatagana n'okwetukuza biidhnihi tabaraka wataala naam عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وفي رواية بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث جتان سنة يوم يفاكو اشتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزال يوم تبقى مكة مسجى من قريش جينو وماجي ومكبا سجب النبي صلى الله عليه وسلم وكل سجري yakulemberaku umma eno ye musika wa nabbi owokubiri mukulembera umma abubakari bwe yavaako yeyaddako yafiira ku myaka 63 egy'obukulu nabbi emyaka kwe yafiira ne umar bnu alkhatabi radiallahu anhu kwe yafiira muwala we first born yamufumbiza nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga muwala we mukulu ye hafisa era ekyo kimenyawo nti yattako ku mwana w'omuwala nga bwe bagenda babijweteeka abalabi b'obusiraamu nti bwe yasomanga aya egana nti wa ila almawudatu suilat bi ayi dhambin qutilat ng'akaaba amabuji bali gabuuza nti abange mwakola zambi kyokuttibwa mbuumalu yasima entaana ng'ettaka liyika mu kirevu nga muwala we yali mujjamu ate yamala n'amussaayo mu ntaana n'amuziika ebyo si bituufu jeno umar bn alkhatabi radiallahu anhu emunyenye ya umma nga tanakutula shahada yazaala abaana basatu hafisa abdallah ne abdurahman abaddako agenda obazaala nga maze okutula shahada kati gwe yatta yaliwa yazaala abaana be basatu nga tanatula shahada ate first born hafisa yafumba makaga mu state house first family byafumba era fena tumumanyi hafisa binti umar bn alkhatabi radiallahu anha ekyo ekyafaayo kiri mu kitabo bakita kanzul mal lishia
biri bibiri. Waliwo kanzul ummal ekyaffe, waliwo ne kanzul ummal ekyabashia, duplicate yakino ekyaffe. Naye nga Umar ibn al-Khattab omu ku baana be first born we yennyini amugabira mukama we sallallahu alaihi wasallama, era yakola bulungi nnyo mu bufumbo bw'omwana oyo omuwala radiyallahu anhu wa arda. Ate mu byewuunyisa ezo kissa n'omuvubuka atandika okuyiga imwe aba yagikutte dda, ate nga waliwo ebituufu bitubigayalirira, ate ebifuufufu ne tubikwata mangu. Naye akatola shahada wiiki 2 osanga nyumya ekyo. Kissa eyogera nnyo n'ebe masheikhe basiniya abaludde mu field ya irimu. Naye ng'omubuuza nti waliwo ekisomeko mu kitabo kyonna, ajja kugamba nti nange mpulire bakola ki, bakyogera. Eyo kissa ba Ibn Kathiri tebagimanyi, ba Bukhari tebagirabanako, ba Muslimu tebagimanyi, kubanga egyo emyaka yali tennakugungibwawo, ejja luvannyuma kumpi myaka nga 6 oluvannyuma. Kati eyo kissa si ntuufu. Ayagala okugazibwa ku nsonga eyo ogenda mu kitabo naddala bamanyi oluwarabu, Siyaru A'lamu Nubala li Imamu Dhahabi, lwakuba tekigulika. Nali Cape Town nimbagamba mutwaleko mu library, bagintwalamu bo bennyini ne basamaala ekitabo kimu nga kigula randi 39,000. Ne bambuuza kino ekitabo nga kya ssente nnyingi, education ya bbeeyi mukama gwange, ekitabo eki $3 ogula kitabo eki dola za Amerika 10 bimeka, kekakadde ke Uganda plus. Naye ng'ogula kitabo kiki bakita Siyaru A'lamu Nubala, ekyogera ku bakukunavu ba umma, eyogera ku byafaayo by'abakukunavu ba umma. Bakukunavu bamuta Imamu Dhahabi, yakituwandiikira abeeri mu Damascus, Syria, rahmatullahi alayhi rahmatan wasa. Naye hadithi gye tutandise nayo eva ku wekitiibwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, aziikwa mu kibuga ky'e Madiina kumpi ne mukama we sallallahu alaihi wasallama. Atugamba nti عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي بعض الرواية بالنية. Tugambe tugenda kwogera ku byakufuna wuzu, kutayammama, kunaaba janaba, ate nniya egirawa? Tosobola kukola mulimu nga tolina nniya. Tewali ibaada gy'okola nga tolina nniya neyitamu. Tosobola kufuna mpeera. Enniya ibaada nkulu nnyo. Kambawo ekyokulabirako. Tulina abavubuka baffe abato naddala nga wakava ku ssomero life eba nzibu, tonafuna mulimu. N'abamu nga yavaayo dda olusi n'osuubira nti onoofuna breakfast n'egaana, n'osuubira lunch n'egaana, okakkana nga baazinyimagale tokumbye kaakulya. Oyo aba yasiibye naye afuna empeera kubanga talina nniya. Aba yakoze eki? Yasiibye naye talina mpeera. Era afaanagana n'oli yagenda nti lwakuna kansibe bafaanagana. Naye kiki? Nniya. Enniya eyawula ibaadaat ku aadaat, eyawula ibaada n'embeera eza bulijjo. Bwe tudda eka nga tuva mu kunoonya ssente, wetuuyanye, wedda oddamu n'oddamuli, tuliyajala kunaabako. Era oyingira ekinaabiro mu shawa n'amazzi n'ekyangwe, n'oba janabba naye ayingirayo n'ekyangwe. Naye enniya era ze zaawula nti kati kunaaba janabba eyo ibaada, nze naaba byange va mu kibuga nkooye natulya. Bye bimu mwenna mwekuta ne sabbuuni naye enniya. Enniya ibaada nkulu nnyo. Enniya eyawula ibaada eza sunna n'eza farada, kubanga ibaada eza sunna ne farada zifaanagana. Subuhi erina eraka mmeka? 2. Ate tahiyatul masjid 2. Obyabuza ki? Egimu ku mirimu emikulu egy'enniya kwawula ibaada za farada ku za sunna. Abali mu kuliwa ze baalya mu Ramadaan n'abadde basiiba sittat n'ensiba Mande n'olwokuna babyawulira wa? Kubanga byonna kyekimu njala.
niya nti nze ndiwa siri ku sitati nze nasibye mande yange okuliwa nakumala niya kubanga ibaada ezimu zifaanagana ekikula niya yezawula kyavudde akugamba nti innama al amalu yani al ibadat ibaada zino zifunamu empeera niya okumanya niya yagenda wala ekufunyisa n'empeera nga tokoze ibaada ng'omuntu amaliridde ogenda okusaala ejjuma enkuba netonya nemulemesa aba asadde ejjuma ng'omuntu amaliridde ogenda mu darusi nalemesebwa jamu nalemesebwa piki nemufaako ekutudde ki aba mu darasa butereevu empeera zazifuna ekisinga ate okunakuwaza nga bwekufunyisa empeera nga tokoze nezambi olifuna nga tolikoze naye mu niya akabamu bakawakanya bwobanga obadde omaliridde egenda mu darusi oba mu jama oba jjuma nolemesebwa oba nkuba naddala subuhi oluusi enkuba etonnya tolina bweyita oba osadde subuhi mujamu empeera zifuna era bwekityo nezambi singa omuntu amalirire okukola ezambi nalemesebwa bulemesebwa ne bakuba kufuru negana okweggula ne bagenda sente zitulemye baba bazituuta zonna tebaliseemu wadde ekikumi mu seefu kubanga balemeseddwa bulemesebwa wabula ate okifunamu empeera kwe kuba kufuru neyeggula ne basika seefu sente ne bazirabako nega niko ku yaumul qiyama Allah tugenda mugamba tutya sente zino tuzirekewo ate awo wali empeera naye kulemesebwa ya hadithi ya Nabi sallallahu alayhi wasallam gyatuga nti idha ltaqaya musliman singa basinkana abasiraamu babiri bisayfihima nga balina ebitala ne batandika okutemagana falqatilu walmaqtulu fi nnaari asse ne gwe basse bonna bamuliro basiraamu babiri balwanaganye munasemunde basahaba ne beewuunya era nti ya rasulallah hatha qatilu tukitegedde ono ekimutwala muliro asse oli fama baalu lmaqtulu ate ono ekimwokesa omuliro gwe baseekire kiki niya nabirabaga nti ono yabadde mumalirivu okumala gwo lwakuwona amusinziza bukojo ono ekimutwaze gwe basse muliro eniya era neyabasse ono amusinziza obukodyo oba supiidi oba badde mwangu bukugu nza okuba dalina skills ngaasinga kuoli basahaba batanyoga nti ya rasulallah hatha qatil ono tutegedde ekimwokesa omuliro asse fama baalu lmaqtulu ono attiddwa lwaki bamwokya nabbi nagamba sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana harisan ala qatili akhihi abadde mumalirivu nnyo eniya ebadde nywevu okujja bwoli naye ekyo kimwokesa ebyo mayiti niya abo bagenda mu bifo ebyobuseegu n'atuukayo n'alinda madamu ajje madamu namugana niwe obudde nga bulireeti haja natera okudda lwaki tetusinkanye olulala naye kyanga kyanga sente zange nazikuwadde ezikuleetana aba amaze okukola ebuseegu kubanga oli atidde buti budde bunajja linyaka boda jamu mungi ate yakeeriwayo khalas oba omaze kukola ezambi okujjako ngaomuntu azze muloogi namugana niwategedde hafisa nti mpulire omutima gutidde Allah kwada transport oddeyo ate awe wali empeera kubanga teri kikulemesezza okujja kaani kutya Allah so si nti waliwo embeera awo waliwo embeera etulemesezza waliwo atulaba tunoonyeza lwogi ebuuze tewali kaafo oba okuzezambi sallallahu tusaasire ya rabbi eyo gyewete niya ekufunyisa empeera nga tokoze ibaada ekufunyisa ezambi nga tolikoze obumalirivu kyabudde atugamba nti innama al amalu binniyati ibaada ezo zifunamu empeera niya naliko emakka muhijja lumu bewunye kibayita eniya ekibuga makka kitabula sallallahu tusaasire era abantu bagenda muhijja nga mulamu n'atuuka eri omutwe ne gutabuka natandika okwogera ebitakwatagana ate nno wabanga yali atabuseeko kyangu nnyo okuddamu sibangako muhijja nga temuli munauganda walina okuba munauganda nezigatta
era ogenda okuwulira waliwo omukyala gwe banoonya yatabuse omutwe, waliwo omwami gwe banoonya yabuze yatabuse omutwe. Buli mwaka olaba n'abamu abatatabuse naye ye kenyini neyetabula. Twagenda okusaala salati esubuhi nitusalira akabbiri mu bwatu. Omukyala najja nenze nali amiruwe musafaati naŋŋamba kijja kitya okubanga dhuhuri tugisadde mu bwatu ate era akabbiri. Nemugamba nti maama eno salati subuhi si dhuhuri. Nga bakuba ettaala ekiro n'emisana tayawula. Ettaala gye bakuba e Makka oba kiro oba misana tokola ki? Nemugamba nti olwokuba enniya ebadde ya dhuhuri ate nga abadde subuhi kati ddamu nsaale. Ye yayingira esswala nga tuzze kusaala kiki? Dhuhuri. Kyokka nga obudde ekiro tuva anti e Makka tebeebaka. Makka tebeebaka misana nakiro bye bimu. Gwoga nti akangende ntegeko wansi omutwe. Ekitali ekyo buli kimu kigenda mu maaso. Restaurant wali bafumba mmere bano bajjula bano batunda juice bano bakola ki bano bayingira kaba bano ate bagifuma genda kuwa omulamu. Naye namugamba nti olwokuba enniyayo ebadde ya salati dhuhuri etannaba n'atunda waggulu bw'ati alabe enzikiza nga subuhi bayagudde bwakiro naye ndaba misana. Nemugamba nti wali buzibu sooka oyimirire wali oddemu osaale salati subuhi kubanga dhuhuri tennatuuka osadde na nniya ya dhuhuri ate ne salati subuhi. Naye weewuunye oyo ali ku Kaaba kwasaalira. Sheikh Shuraim n'avaayo n'asoma musaafu gwe mulungi nnyo ye ng'alaga nti kijja kitya salati dhuhuri gisala mu lwatu ate era akezi. Innama al a'malu binniyati. Kale enniya kyekimu ku migaso gyayo eyawula ibaada ne kumbereza ibaada ku adaati, eyawula ibaadaati ku adaati. Yasiibye enjala olwokuba talina ssente naye temuli mpeera ate nga lwakuna. Eyawula ibaada eza farada ku za sunna kubanga ezimu zifaanagana. Natugamba lwaki atandisiza hadithi y'enniya. Eno hadithi zizimu ku hadithi ezigulawo ebitabo ebisinga era n'Arbawuna Nawawi jaguzaawo kubanga n'omuwandiisi w'ekitabo ayagala bino enniya ennungi eri ekitabo kye. Era ekitabo kino Umdatul Ahkam Allah akiteekamu nnyo baraka. Abasomi ba irimu bakikwata hifidhan wa tilawatan. Nga bw'olaba bakwata Qur'an n'addayo n'asomera sheikh we n'amuwuliriza n'amutereeza nakyo ekikwatibwa. Enniya yebeera ennungi kubanga ibaada ezo nazo n'okuwandiika ebitabo nayo si byangu. Oluusi muyingiramu enniya nejjeereeta obuzibu. Kati naddala nga ku mulembe guno bamasheikha bali ku Facebook okwo balina okwegendereza ennyo kubanga views simanyi ne following ate biyinza obaleetera obuzibu. Buli wanyiga bw'ati ayagala akebere wano bakakala babameka agenda emitwalo 2 awo mba ntambula nno. Kakwegendereza ako kayinza okwonona ibaada. Enniya neefa nodda ku following. Lwaki siri popular, lwaki siri serebu, ebitalina makulu. Kyava tugamba sallallahu alayhi wasallam nti innama al a'malu binniyati. Ibaada ezo zifunamu empeera enniya kikulu. Ate ekyewuunyisa okubanga olina enniya n'otakola ibaada efuna empeera nnyingi n'okusinga akoze ibaada. Kano kakwegendereza. Omuntu azze ku muziki n'asaala ejjuma waliwo by'atagula ne bamusala makisi. Naye ono atasobodde kujja n'enkuba n'emulemesa ate yafuna makisi nnyingi. Ekyokulabirako edda nga tukyasoma twasambanga omupiira. Naye singa ttiimu tejja babawa points 3 ne golo 2. Naye nga ttiimu ebakujja mwandimaze ga bifuna ebyo. Ebakujja okwezuuzumba okubeera omukama wangu zijjayo ezo ne musayi guyiika. Naye kiki ttiimu tezze mwina point says ne golo eze. Nejje olabe embaga. Bazino zibasuubiza zonna ne mutafuna kuwadde point nengi wadde golo nengi. Kati n'enniya oluusi ofuna empeera nnyingi n'okusinga okukola ibaada yennyini ng'oluusi singa ogenze kukola ibaada eyo mwandibaddemu obuseereraseerera ne bakusala.
Allah waffe yatwagala akuwera buwiza kuba buwi kyonna gati yonna nnuwadde alemeseddwa enkuba ti kyonna 100 ku 100 naye ngaogenda ku lwokutaano ku jjumu zijjayo 100 ku 100 zange laba sumagidde abalaginze ku WhatsApp ate bali mu kutuba okutunula ku WhatsApp ng'oli mu kutuba obuuzanyire musala okuwhatsappingira mu jjuma kadabani ambeeza ka message kiwe kaba keetaga kaddamu nkadde oba si kyo nga kali ka speed yakaddamu edda jjuma ogisa waliwo amasheekhe baffe basoma kutuba ennungi nga mulimu points ngenda kwogera points 8 oli najjayo akakalaamu n'akapapula obuuzanyire mu kutuba kubanga yatugamba sallallahu alaihi man massa alhasa faqad lagha okukwata kamukonzikonzi akamenyese ku lweyo n'okakolamu triangle n'okalamu rectangle n'okalamu circle obuuzanyire mu nswala kyona jjuma katonda akuteekala awandiika nanoting full stop nakoma nawandiika ensonga ezo zakwegendereza katumale okufuna adha inshallah. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وفي رواية بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لين ndali nabbi atugambye nti buli mwanadamu kyanuyirira Allah kyamuwa. Omwanadamu kyalina mu nniya ye Allah kyamuwa. nga bwe kijja mu riwaya ezimu nti walaniyatuhum turzaqun ne riziki yennyini esinzira ku nniyayo ffe waffe baavu nejjajja yali mwavu nejjajja mukyala nekitange kati ate nzinayinzi nakwegatta ku layini baasi ffe waffe tebaasoma banga nejjajja mwami nataata wange nange walaniyatuhum turzaqun kyolina mu nniyayo walikulli mrii na buli mwanadamu yennyini mwanadamu nga ye manawa kyalina mu nniya yawe Allah kyakuwa obumalirivu baga nti nange sobola okusoma Quran nengikwata baasi malirivu otekawo empenda ng'onyiikira ogikwata naye kakati bwaffe nkwate Quran sirabangayo hafizu n'ogu bwentunira abaana ba anko gundi bwentunira ne ba anko gundi n'abakulu bange bonna tebwetyo bwetuli baasi okalira ng'okola ki nedda ssebo leeta enniya malirira faidha azamta fatawakkala ala Allah inna Allaha yuhibbu almutawakkilin bw'oba omaliridde okola ensonga gwesigamire Allah teekawo sababu ensonga nyiikire inshallah tujja kutambula faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi noyo aba asenguse ng'akikoze ku lwa Allah n'omubaka afuna empeera z'okuba nti akikoze ku lwa Allah n'omubaka. Okusenguka kwe kuluwa mu busiraamu waliwo okusenguka mu lulimi oluwarabu lobatan twavudde ekawempe netudde enaalya ekyo nakyo bakiyita hijira lobatan naye mu shariya ekigambo okusenguka tarik biladi shirik okuva mu nsi erimu shiriki n'ogenda mu bilad asharia oba bilad alaqida muli okwawula Allah okuva al intiqal min bilad okuva mu kifo oba mu katundu nga tebalamuzisa Quran n'ogenda mu katundu nga balamuzisa Quran kibeeta hijira naye okuva ekawempe nodda enaalya byebimu oba mu shiriki odda mu shiriki ate oluusi oyinza n'okuba nga wavudde wadde oliraanye omuzikiti ate nojooziyaana essabo si hijira. Abamanya bono bagamba nti hijira kwe kuva mu mazambi nodda mu tawba otandika okulongoosa faman kanat hijratuhu
omuntu avudde mu kitundu olwa shiriki, waliwo amasabu, waliwo embezi, waliwo emyenge, agala kansengukewo ngendensenga okulira n'omuzikiti, waliwo ibada, nja kusobola okukwata jama, nja kusobola okukwata juma, ibada zange ku muzikiti. Era okusembuka kulimu emiteeko 5. Banyinga kutekulira emiteeko 5. Okusembuka okusooka hijratul muslimina ila habasha. Abasiraamu nabbi bwe bagaba bagende ewa Najashi e Habasha kwe kusooka nga Makka akaluuye bagala kubamalawo, buli agamba la ilaha illa Allah bamuyiga bubi. Nabbi nabagaba bave mu kibuga Makka nga tuwalina nga buli omu babeegaanya bave Makka baddukirewo omusajja oyo Najashi atali azaamaanya mu nsi etakkiriza kibaita buli azaamaanya. Era Najashi yatola shahada nga tumumanyi, era tujja mulaba mu maaso inshaallah. Hijira esooka. Hijira eyokubiri hijratul muslimin min Makka ila al-Madina. Time yatuuka nabbi n'agamba abantu batandika okugenda e Madina ng'azuddeyo emirembe sallallahu alaihi wasallam. Yagizuulayo ate e Madina kubanga okusooka yita namanya kiri Madina. Naye olwokuba nti emikolo gya hijja mikadde gyabeerangawo buli mwaka mu Makka wadde nabbi tannatumwa, abantu abaali bavudde e Madina bali bazze okukola hijja, nabbi n'abasinkana ku biwagi. Abali bakoze emikolo gya hijja bw'oba bw'oti Emina ng'olengera ebiwagi waliwo distance ekibangizo kinene awo, bwe yabasisinkana ne batuulamu naye ne bawuliza ku bigambo by'okwawula Allah. Bannamadina ne bagamba nti bano ab'e Makka tebamanyi kye balina n'ogolodi, bagamba nti bano tebakuba mukisa kukola ibada zo, jangu bwaffe Madina olugi luguli. N'amanya nti abantu b'e Madina baliredde omwaniriza, naye bali bazze kukola hijja ziri eza jahiliya ez'okugyamu engoye nga mwetula Kaaba, kubanga zo zabeerangawo buli mwaka. Ne kano kakulu eno irimu gisoma n'ekutebenkera sa Allah agituwe ya Rabbi, oteekeddwa okubangalyako mu nsi eyo, kubanga ne practicals ozifuna nga bakutwala mu kafo nti wano olabawo nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamiitingira bannamadiina ng'ofuluma mu katundu k'Emina, mu lusenyi lw'Emina, ng'ebiwagi ogenda bituukako waliwo ekyererezi kinene, wabutera n'okuba abasirikale. Kati yali akoze hijja alabawo. Kati omuntu asomedde awo n'abala ne mu kifo omusuubira okutegeera ensonga eyo ngaffe abawulira ebiwulire, yoyo ddayo munyeenya kubanga kyayogera yakirabako n'amaaso n'ekifo yakituukawo. Kyobola abamanyi ba umma bonna abakuukulavu bakuterako nti rihilatihi al-ilmiya, engendo ze ziyatambula ng'anoonya irimu. Ne waba yali ava Yemen era olina okulya n'agenda e Makka n'amala emyaka 2, n'agenda e Madina n'amala emyaka 3, ateekeddwa okuba nga yawangaalirako mu bibuga ebyo. Ebibuga bimeka? Bimaama bya irimu, kubanga biri ogenda ne mu kifo aya weyakkira, n'ogenda mu kifo hadithi weyakkira, n'ogenda mu kifo nabbi yayogera hadithi eyo, n'ogenda mu kifo wali olutalo olwo ne bakulaga kino n'ekiri n'ova mu by'okuteebereza. Kati abali bakoze hijja ate kati ebiseera bya hijja bituuse, n'aba n'agenda bw'oba ogenze ne banno bagende nti mundage nabbi, bw'oba ogenze n'omukugu ndaga nabbi sallallahu alaihi wasallam weyasinkanira abantu b'e Madina nga tannakukibamanya nti basobola omwaniriza, bajja kukulagawo. Era bwe yakimanya n'alagira abasahaba bali babonyaabonyezebwa nti basemuke bagende e Madina kubanga waliyo obubudamu. Ezo hijira 2. Hijira eyokusatu hijiratu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, era naye yanjawulo okusenguka kwa nabbi nga twatandise kukwogerako twetaaga emyezi 6 okuva obuvi mu kibuga Makka mpaka Madina, ebyali awaawaawaawa nkuyanja. Hijira eyokuna hijratul qabail ila al-Madina, waliwo kabiri ezasembukanga ne zijja e Madina ne basoma irimu ne baddayo eka, ne bajja tiimu nnene neyingira Madina ne basoma bye ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, sala, wuzu, Qur'an bitonotono ne baddayo eka. Era mu bantu abasenguka okujja mwajjiramu omuvubuka bamutanga Malik ibn Huwaithiri, musajja mu Iraq
yakulembera abavubuka be nga 22 nga yamiri bajja Madina kutola shahada ne bawangalira Madina kumpi mwezi mulamba. Nabbi sallallahu alayhi wasallama najja abazuulamu embeera yabatunulira bwati n'abalaba embeera zaabwe n'agamba mpitire amiri w'abaana bano Malik ibn Huwaithir ne bamuyita najja namugamba nti ekyateekateeka ttiimu y'omudayo Iraq. Namugamba nti ya Rasulallah situnayiga sala situnayiga wuzu. Yabalaba bonna baali bafumbo nga balekayo bakyala baabwe n'abalaba nga ebirowoozo biri ku bakyala eka gye baabaleka. Nabbi yalinga abumirirwa sallallahu alaihi wasallam kubanga omuntu atali museegu okumala mu kitundu omwezi mulamba nga munuwa muleka wala khalas obwongo bumaze okukyuka. Naye abaseegu sallallahu tukingiriza obuseegu jama taba tusibyalinaku kubanga byandibadde yeetaaga eri ne wano mu hoteri weebiri tebiriibo. Ebyo tobikolanga mwana wange. Nabbi yabalaba ng'ebirowoozo biri wala. Omuvuka namugamba nti ya Rasulallah tuyambe. Kaakati n'alyoka amubuuza nti ya Rasulallah tunaasaala tutya? Kwe kumugamba nti sallu kama raaitumuni usalli. Musaale mumadde wano mwezi mulamba musaale nga mundabye nsaala. Sababu wurudul hadith yensonga lwaki Nabbi yayogera hadiisi eyo. Malik ibn Huwaithir yali alaba nga si kirungi tetunayiga. Teekateeka ttiimu yo enkya musimbula. Kati abakyala lwaki babonaabona mu abalese naddayo nakuŋŋanya banne yoga nti batugobye mu ssomero. Batugobye mu ki? Tibaziza bwaki nti yatulabye nga ebirowoozo birika. Abantu tetwajja nabo bali eri. Nabbi yalinga alumirirwa sallallahu alaihi wasallama. Naye obanga olinawo okulembedde oba okulira katale oba siteegi ya boodabooda lumirirwa banno jama leka bakaliga bukaliza. Naye mu mwezi gumu baali bayize eki nga bw'obiraba naawe naye bagamba nti wa muve wano. Kyokka Malik ibn Huwaithir jeno atugasa nnyo ate mu ntalo mu bifo bingi ojja kumusanga ng'atugasa. Naye yakwata ttiimu ye n'agisitula ne baddayo e Iraq. Hijira baasengukanga ne bajja ne basoma ne basenguka ne bamala okusoma ne bayizeeko ne baddayo. Hijira ey'okutaano al-hijra al-manhiyu anhu waliwo olusenguko olwagaanibwa. Lweriruwa kwe kuleka ensi eramu za Qur'an n'ogenda mwetalamu za Qur'an. Kati nga bawangalire Saudi Arabia tibakkiriza kusengukayo kujja eri. Ate ove wali la ilaha illa Allah ogende wali shiriki etekkirizibwa. Tokkirizibwa kuva mu kifo waliwo salatul jamaa waliwo salatul jumaa waliwo amadalasa ate ogende mu bifo nga teri waliyo disiko waliyo pub. Nedda okwo kusenguka kul haram tekukkirizibwa. Ze nsenguka ttaano abamenyi ze batulaga mu bitabo ze bagenda bateekulula biidhinihi tabaraka wa taala nga batulaga era nga batunnyonnyola. Tusaba Allah tabaraka wa taala tusaasire tubitegeere ebigambo bino. Nga tumaliriza hadithi jagimalayo mu lusinkana oboolyawo olunaddako inshallah. Ebigambo bitegerekeke kasipidi ganamala naye mu maaso gaffe tulina hadiisi 445 naye tufaayo mpola mpola. Nga bwela tutandika ettalawu ya Mulamanzaani nga tulina egizo 30 tutandika na layini egi ne tuseeguka mpola. Olugira nti tumujuza 27 olugira tuguzaayo egi tujja kwetaaga okuwandiika mu lulimi lw'omanyi. Nkubiriza abayizi baffe okuwandiika. Lwaki nkutira nnyo okuwandiika? Oyinza okuwandiika ebintu bino mu dalasa ne bigasa abantu bayise emyaka 5 ne bajja bagwa ku kitabo ekyo nekikola amadalasa nga oyise emyaka 10 tudda ku mpeera n'ofuna kubanga n'egyebuli eno tulina ebitabo ebitugasa nga nannyini kuwandiika kitabo ekyo yali tawandiikira ffe. Kati nga Ibn Rushd al-Hufaydi. Ibn Rushd al-Hufaydi yawandiika silabasi ya university emyaka gyonna ena gyomala ku university ejya fiqh ng'osoma sharia. Naye yali akebera fiqh gwe yasoma muntu oba akyalimu nakwata ekkalaamu ng'aye revisinga naye bye yasoma akyabijjukira. Naye kati silabasi ya university
amakulu empeera zonna ayoola tokkirizibwa kufuluma mu kulya tu sharia nga tunamalako ebitabo by'oyo omusajja babisanga mu kitanda kye wansi nti ino erimu nga yamugaso tomanya naawe osobola okuba bwotyo mu lulimi lwotegeera abaana bo gwe nebitakugasa n'abaana bo abazzukulu ne bajja babigwako ga nti kino kitabo nga kirungi yakiteekateeka bulungi ne bakikolamu darusu ate nno abantu balowooza nti okuwandiika wansi kitegesa nnyo okusoma madiguli simanyi bikina nnimi kyebayita okusoma si kwogera nnimi ebimu ku byewuunyisa kyebayita okusoma kwe kuba nti oyo musajja kyeyuna ayogera bw'ati osobola okubiteekamu wansi mu bigambo mu lulimi lwonna lwomanyi wa Luswayiri wa Luganda n'obisirisa mu nnyukuta oba wasoma so si Luzungu kyebayita okusoma kwe kuddira omusajja ayogere oba muntu ayogera n'obisirisa mu kitabo wansi oba n'obisoma mu kitabo bwoti n'obijjamu n'obitugamba kibayita okusoma so si nnimi tebatulimba na nnimi bwetafuuta Lungereza oba tokoze eki ate nga wali abalufuweeta nga tosobola kuwandika linnya lye bwetafuuta Kiwarabu oba tokoze eki waliyo abalwogera n'Abawarabu ne bayita aba naye nga sobola kuwandiika wadde jimu twabalabako Saudi Arabia yo teba tokoron bebaddugavu babeera mu nsi z'Abawarabu bata tokoron nga bwega black niggers ayogera Oluwarabu n'Omuwarabu n'ayitaba Shes Makent Khalid naam Khalid oyo agamba Khalidi omwo tegwasaba Khalid n'ayitabye Omusaudi gambye ki Khalid naye nga ogenda tuwandika ekigambo Khalidi wali tasobola naye nga akunkumula Oluwarabu omukama wange kati nnimi sikwe kusoma Omufalasa Omwirasha akola ekizungizi ekigenda ku mwezi niwomugamba nti how old are you tamanyi kibaddamu kati teyasoma oba teyasoma how old are you tamanyi tibyogedde nakola ekizungirizi nekibuuka nekitwala abantu ku mwezi ne bamaliriza ne bakomawo si nnimi beera smart osobola okugasa umma gye bujja mu maaso eyo nga tomanyi tulina omuyizi waffe wano mudarusu nga tumaliriza yali agenda eyo wali akatundu nga Yesu gye bamuzaalira saidi z'ekayunga eyo Galiraaya wayitayo Galiraaya avuga piki bagamba Yesu bamuzaalira Galiraaya temugamba eŋŋambye nange mpulya bagamba bamuzaalira Galiraaya ashamu okusala dhuhuri ku muzikiti nga bagalamiza omuvubuka awo n'ekibooko ennyingi ababuuza kiki yakoze obwezi tulina mukuba ebibooko 10 nga bamenya ekibooko ziri awo bafunye erivubuka eryali obulungi chapati mukono gweguti yali genda omukuba n'agamba mulindeeko naddayo ku piki n'asumulako ekitabo ng'ali smart nnyo mu ddarasa n'ababuuza ndi amanyi osoma Oluganda nti nze kwatasoma n'abikkula bwe twasoma bute babonereza omwezi emigo gyonna bagifunye omuzikiti teri yamukuba n'ogwo babivaako tuli ffenna kasita baasoma ebiri oli bye yawandiika wansi ng'ali mu ddarasa era bamubuuza bino babisomerawa nti nakaseera mu ddarasa ng'ali smart n'olunaku lwe twasoma n'ennaku z'omwezi n'omusomesa amannya ge n'alambika bulungi baga nti ekibooko omuzizza eyo yayimuka agende alikola tawuba ze ne Allah we nga byonna bye bali bagenda okukola bifu ye bagamba nti mukwate mwesomere musoma somera banno bawulire tewali bujulizi bagenda mukwata bukwasi bagenda kukuba ku kabina kokka nga niyaga nti bamukuba batya bakuba omubiri gwonna kubanga gwetali mu kiwoomereze gulina okwetaba ne mu bulumi so si kifo kimu kyekyafunye ekiwoomereze kiba kifo kimu yani akuba ateekeddwa okubanga mukugu mateeka ga shariya kati oyo omukugu oyo ekyengezaako okusiiga wano nti funa ekitabo kyowandiike mpola mpola ne bwotonyiza obuntu 2-3 tojja kulaba bulabi TV tonyiza 2-3 buyinza okugasa gwe oba abaana bo oba abazzukulu oba mu myaka eyo gye bujja abamu tulina mmwe wano tayimu etuuka Allah n'akusengula n'ogenda mu kifo ekirala ng'emirimu gye gikututte
abeeri mu kyalo ne batya nga nti ayambadde ekkanzu ya bbeeyi gwe bwotusomesa nga gwe buli ewedde tubalabyeko simanyi banka yampereza mwaluwa natuuke ne bampa oba sheekhe kati nze nsomesa naye byenawandikanga mu ddalasa wa byensomesa nawe nkya kisoboka twansifa ne bakweza ku mwala eyo wansi ng'olina kufuuka sheekhe onosomesa gy'abantu wandikawo obuntu biidhnihi tabaraka wataala ebibuuzo tujja biddamu bikyajja subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh